alina ludda luwagira. Asiwagira. So towagira President Museveni. Siwagira President. Towagira mwami Kyagulanyi. Simuwagira. Kyagulanyi muwagira nti alina mukakozi kenwanirira. Naye approach ye siwagira. Approach etya. Nti approach yetagamu decency. Decency. Ayinoga nasoma kibaita international diplomacy. Revolution ezo nazo ulira mu Africa inokuba mu international allies. Mikwano jo abali international. President Museveni yayina Nyerere. Tanzania. Yayina wa Mozambique. Ajumati Museveni yalwana ko utale Mozambique. Tosobola kulwana lutalo nga toyina ba international allies batufu. So mwami Kyagulanyi. Kakati mwami Kyagulanyi tayina. Chechimulemeso okuwamba President Museveni. Ntero club no mnamateka Amsterdam, mnamateka awa abero. Kakati yali mufere. Amsterdam. Abero ko ku Twitter. Kakati kankuyigirize kungu kino kitege nabatulira ku radio 4. Abazungu badira. Bamanya nti Kyagulanyi yagenda okunyigiriza Museveni apa amafuta nga yefula ali kusaidia Kyagulanyi. Kachovola nga European Union niwe natebina mugaso. African Union niwe natebina mugaso. Abo nabona buzungu bwali bumbega bwa Museveni. Ninda batebata denyo na manyu kwa. Abazungu Museveni yabawadiru ya mafuta. Museveni abalwanira entale Somalia. Museveni yakwatidde Great Lakes region. Gwenjaga Juba ani atereza Southern Sudan. UPDF. Ani atereza Somalia. UPDF. Somalia ani yazako mukazi we Tanzania. Kati President Museveni is a player to Europeans. So wankizo nyo mu. Wankizo tebasobola kumutataga. Weba wo muntu kungo asaba President Museveni awangalebe bazungu. Era musasidde mu Uganda. Yene inalowooza nti abazungu batulwanirira. Oli muumba tutu. Abazungu bayina interest zaabwe. Ate bino betudduka nga tugenze kubalo operi. Ate bayina makulu baseka. Kali nkujigiriza ntya kungu wano ngoyagala bala mwakongeza omusala. Osobola kuteeka nokola akakukulu. Nekefuula nti mugende bala mukungu akola nnyo. Be bazungu. Revolution izo nazo ude Egypt yalimu abazungu. Tunisia yalimu abazungu, Juba yalimu abazungu. Ata zili revolution zangu because they speak one common language that is Arabic oba Arab. Nanginade newunyiza. Kati wane Uganda revolution is. Tebya yogera kaluka fe. Nabali international community abazungu amawulyo gonna amanyi lwaki tebasobola kuchokola bali ku mirimu gyabwe. Museveni yabawadde amafuta ya balancing abafaransa n'Amerika. Abazungu bamulabanga allies. Munabwe. Balabanga Museveni akalubanga bajje ne bapika mu Kyagulanyi. Nti yongerawo pressure. Kana mazima nga matenanyiza gaggamba. Towesigango abaddugavu balina okwejjirako government n'okuleta enkyukakyuka. Kuba enkyukakyuka enyiga bo. Naye abazungu bakozesa abaddugavu ng'ebyobusuubuzi. Kyatandikira dda kuva ddala mu slave trade. Batulabanga enkima batategeera. Batukozesa kufuna day again zo. Muzungu takulumirwanga nti kungo oli mwavu. Omuzungu tasobola kulumirwa n'agamba nti kungo obonaabona. Omuzungu aba ayagala kukunyunyunta. Walabye Venezuela kye baakoze. Baakute president nga baagala kubba mafuta. Ne bamusika ne bamukola. Walaba kye baakola Gaddafi. Walaba kye bakola Bashiri abajanja widi babadde balwana olutalo kubanga eddungu lirimu ebyobugagga bingi mafuta kato wesiganga omuzungu revolution bana byafuzi kibatagamba abantu fe banna Uganda fa balina okoleta revolution je twagala kubanga fa abanyigirizibwa abazungu sibe banyigirizibwa okitegedde mukulu kungu that's why ntiteri munnabyabufuzi agamba bikyama kino kyenkugamba kyokana tujja tufuna ekizibu kungu tinkulira kyaza ba politician wana basinga bonnyi bali mu business bayina ekyama kibakweka banna Uganda befula abalwanirira nga bagala bagende mu parliament bafuna wabalabi engeri mikwano gyo sijja jjogera ku radio walabi yakabi kakati bakabira kyamaziga banji bafiiridwe ebifa wabalabi abambalina ku bitanda bapocha kubanga omugati bagulinyemu mukatonda mugulu kungu revolution izo nezi zibaawo tezibaamu sente tebagenda kuweereza abantu kweweereza they are representatives kungu abawuliza radio 4 they are representatives abawuliza radio 4 bamanyi bazukufu eno radio erika abantu abazukufu ate abategeevu tosobola kungamba nti ngenda kumala genda mu parliament zijjako mu 7 Mpuuga Segona Semuju musajja kimala omugazi goma basalirwa balemeddwa okujjako mu 7 emyaka aga abiri kati gwe kimbuye gojjo ngambe nti mpaka lungende nzigeko. That is not so kanti ebiremye bampuuga bamedadi babasalirwa bakatuntu basemuju nkoye chama bano tebasobola bikola nkoye chama kungu kuledio nkoye chama kanu jagalo okajjukiranga yeno parliament president Museveni mwagenda okuyisiza buli kyayagala nebyamulemedda waliwo amateeka ge bamusuuza ngagagwa bano obuyinza President Museveni yayiraleka kuleta teeka okutwala ettaka y'abanna Uganda ettaka lyonna lya government okay ekyo njagala nkikubulire kungu yali aleta ekiteeso n'agula government gayina okuwuninga ettaka nga bwe kiri mu mawanga agandi abasajja baakimulemesa nga bwe kiri mu mawanga agandi kakati wano Uganda bakimulemesa be mupya bwe mwagobye kakati bino bikimbuyege bye yaleese
between myandi yukunguze kinjawula ku bantu njogera amazima buli gwe baatiikize we bati yamaze kola ndagaano omwana anafuga onokkiriza amateeka ge tuleeta nga bakulangirira tonalaba ke mukono muyanja sennyo nga balangiridde basose kulangirira muyanja sennyo nga kuba yawangudde ekisimu neevuga ne balangirira ate NRM nti yawangudde mukwano gwange Francis Lukoya Mukome bakulaze nti NRM ye electoral commission oyo yanewunyisa turning office that's why yasose kulangirira muyanja owa NUP akasimu ne kavuga ne kamugamba gwe biki byokoze langirira mu Lukoya Mukome kyakulaze nti NRM yesalawo abantu babiri abawangudde okulonda okuli alali bensobola okakasa yali nakwedde ekayunga Kalango yali agakulangirira mu namba 3 nga ne Nantaba namba 2 ne yegatani kuba Nantaba ino Luganda ku nakwedde Nantaba ne yegatani nakwedde batekawo bloodshed government yatya kuyiwa musayo kulangira nakwedde mu Uganda yonna mu muntu yawangudde akalulu akali alali nakwedde okubiri nambozi yo mulaba maanyi gaba mukono ge gamuziza mu parliament naye abasigadde bowulira bonna bamaze kukola ddiiro lwaki abagenda mu parliament bayita bakimbuye kubanga kakati mbuulira ani asobola oku-interpretinga constitution deeply mu balonze bonna mpaayo omu nga bassemujo mpaayo omu kubana abaliyo era nga musajja akutte wali budget parliament erimu abasajja abagezi battayewa erimu bakirewa kiwanuka mukasa kirewa kiwanuka akutte wali atankula bwati constitution mpaye mupya agenda okuwanika omukono amugambe nti okusinzira kwairo bwe kati etteeka lyajja mwaka gweruti ne tukyusa amendment bwenti ekyo kifumbulirayo bano bannamateeka mpaye omu tulina bannamateeka oyina George Musisi yawangudde municipality wano mu Kampala George Musisi oyina Nalukoola tulina Ssennyonyi tulina Nalukoola oyina Nalukoola kakati yawula bannamateeka n'abantu abafunira abantu bbeiro kati mu Uganda temumanyi bayita practicing lawyer na baliyo lawyer wayo lawyer ng'akoma kujja abantu ku police ku bondi yoyesha mu malende nibo bawo lawyer ng'agenda ku interpreting constitution law Segona owekitibwa JW Katende ompulira bulungi mwe buli muntu agenda nafunira omuntu bondi n'amufunira bondi nga mugamba nti oyo munnamateeka that's why basibye Mwanga Kivumbi ali mu kuyaga talina Bakabega talina Basegona talina Balukwago bannamateeka abatuufu Basegona omulamuzi n'agamba nti Segona amanyi mpaayo omuntu omu amanyi nga Segona mu baana abayingidde parliament mpaayo temuli mukatonda mugulu temunalukoola awoza emisango gisaba gimulema bulijjo musajja wakutunalukoola abatisanga bajjo bwabatisa wengeri obulamu so kati tewali mwatutte kuleeta Muhoozi era Muhoozi wali akuba kyovanga Muhoozi asobola okukola kyonna kyayagala kwa Muhoozi yafuuse president Muhoozi kakati mpulira mu parliament obo mwennyini mpulirayo omuntu omu asobola okuwakanya Muhoozi kyayagala mubano mpaayo omuntu kungu tugende mpola nga bakakensa mpaayo omuntu omu gwosobola okukwatako Buganda nekuba emmeeza kabaka nakuba essimu mu parliament mu watutte mpayo omuntu omu njoyo mumuleke kabaka ngakwata kabaka naga Ssaabasajja kabaka wano Ronald Muwenda Mutebi wa Emmengo omusajja oyo mumuleke kale mpayo omuntu omu Archbishop gasobola okubira essimu ono omusajja Museveni oba yavaawa zolumundu oza Museveni is not a human being otya kubanga kati ali mu kubala 2-3 already yatandise na 2-3 tukyali ku Bobi Wine yekwese Gomba tukyali nti bakubye Babi fena nafu twayiga abajja ku maradio twogera binyumira bantu byebagala kuwulira kakati njagala nkubulire ku Muhoozi alira ku plate Muhoozi yamaze kyo kyamukoledde wamaze kusayininga tukulangirira kungu omulina okukkiriza omwana gyafuge kyebagala kigenda kuyita kakati mulya nnyama tajja kuyiwa omubiri musajja wange mulya nnyama Junior Nassolo tajja kuyiwa omubiri Junior Nassolo mukazi watu nemukumulangira omanye endagaano ze bamukozesa mulya nnyama baamiga yakaba nakogga sukaali n'alinnya mulya nnyama asobola okumanya kati nange musinga nakola business ro ninayo manyi doctrine theory self free byonna mbimanyi tibatunda emipiira mulya nnyama ebyo tatookangayo kakati gwe tomanyi Mukisa Museveni gwalina kunga ku mulundi guno already amaso gali ku 2-3 kati Museveni manyi kati kino ekisanja kyakomezawo bano abasajja emyaka emirala 2 kino parliament eno kati kankulage ya Museveni ekomezawo emyaka 2 ejaba kankulage yakabadde Museveni ke yakola yasooka kumanya nti amaanyi ga Buganda galuwa nti gali Mmengo n'ateeka entale Mmengo abaganda ne beekuba osanga Muganda yakuba Omuganda osanga Mayiga tayagala Kyagulanyi ako konna kakodyo ka Museveni kakiyekera nkuwa example kati entalo Museveni ze yateeka Mmengo ng'ate akozesa ffe babbajjo omuntu ayambala kabaleti akalwedi n'avuma Mmengo omuntu n'asanga Segona n'osanga omwana ng'akolamu Segona akabwa
ndaba obugwa ndabo bubuzi njagala nkubulire singa sali muganda singa nettadda kuba Katonda okufula omuganda ye mistake gye yasooka okukola mu bulamu bwange atosobola kwevuma ggwanga abaganda twagala buyinza twagala sente abaganda kankuwa example kati wano ndi musomesa kyekiganya abaganda balukwago bakyagulanya okwegatta nga balaba balwanyisa empologoma ya Museveni oziba si sente kyekiganye Lukwago ne kyagulanyi okwegatta ne bafuuka omuntu omu bakamenti empologoma yiri wali tugirwanyisa that's money omanyiza nagambye oyogane kakensa bajjo pesa that's money kyekiganya abaganda Ssemujju bamusise okwegatta osanga Ssemujju yavuganya Musisi osanga Lukwago avuganya bali mwezo sebina aze sebina ku mpuga kakati akatogo kali obuganda kubanga Museveni I know nagamba alimu enkola ya Machiavelli abera user abera target worker abera exploiter ate ne yefula decent nagamba Museveni is a modified dictator amanya nti kangonzeemu wano bajjo kamwoya ababakana enserament na democracy then infune bisatu bwe nabandi n'ekiteeso kinjagala okuyisaawo abange bajja kujjanga bakiyiseewo kati wali aba gegana amazima ge bakweka eggwanga kankubule kungu between me and you ono omusajja azemo tufuge emyaka emirala 2 ffe twakimuwadde nga tukimuwadde twekuba n'entalo nga twewalana silver platter kankweka no Kyagulanyi yekwese mbadde njagala nkweka no makyalino saawa zino ba MP bonna basirise njagala tukiriziganye tugane kungu Kyagulanyi yayisizaamu ba MP especially Busoga for the first time Nupi yafunye be mupinga 8 Busoga babadde 8 Busoga luli yafuna MP that is an achievement manjeri kyebakutiika ataakomye nawo kuluno ne omanyi Nupi okufuna aba MP 8 Busoga kye kitegeeza nti abasoga baako wa government eno 8 bokka Busoga yedde ogimanyi ku Museveni ate Museveni ekyamuyambye ekyakubiza Museveni Busoga wadde bagamba nti yawangudde yagenda naddira ennyanja ne babonyabonya abantu abasirikale yalwawo okuwa abasoga license z'ebikajjo nkulaga obubi waffe ebiganda but yakoze bulungiko amazima ga Katonda but yakoze bulungiko Mwami Museveni at least nga ye omuntu kakati Mwami Museveni luli Mwami Kyagulanyi yamusinga akalungu Busoga Mwami Museveni yakoze bulungi ne Kyagulanyi yakoze bulungi nnyo ate nga teyamusinze yafunye abaka 8 yamusinze kuba baka kakati logically lwakwa tuli ku radio yammwe omuntu yafuna omubaka omu neyongerako n'afuna abaka 8 nga si nanyini electoral commission nga yabali talina majje nga si yabadde alangirira kitegeeza abadde alina okufuna abaka nga 50 e Busoga wokka logically kyenjogera okitegeera kati tugendeko mu logic kubanga ntaasa ggwe otegedde olaba nti kabookeza ne balangirira 8 kitegeeza abadde bawangudde ebituufu ayinza okuba balinga 30 oba 5 ontegera ku ngoba tontegeera waliwo minisita wa president gwe mmanyi erangirira ku mpaka minister era omukazi Kadaga one of singa ekintu Kyagulanyi kyasinze okukola omwaka guno kuwaana Kadaga Busoga abo nabo abayisemu abanupu bayisemu because of Kadaga kubanga wabaddewo orders obutabalangira Kadaga n'agamba be kinali nkugamba kungu that is diplomacy muyiga okukolagana n'abantu mu NRM taba kuba Kadaga singa mukaba maziga naye Kadaga namulenga sinkana n'aba NUP kankuwe bwino kungu Kadaga yali kulutinga abasirikale bonna nga naye IGP mwali ku mulembe gwa Kayihura buli Musoga yayingira police ate njagala okiriza nti police ya controliza akalulu kano okusinga byabakama RPC na DPC babadde n'amaanyi okusinga electoral commission ku byokwerinda nze nkuwa bwino tuli ku radio yo ku byokwerinda kati Kadaga kye yakola inflatinga police nga ne bokota tosobola kuwangula Kadaga ne obanga gwe speaker okay good ontegedde abona babatuwa boolaba abawangudde babalyeku yabadde order ya Kadaga maanyige kati singa Kyagulanyi yagenda e Busoga n'avuma Kadaga yandifunyeyo omubaka kyengezaako kuggula omutwe nti machiwa politics obalani ampisaawo e Busoga Kadaga n'omwekwata kati ate kikola bakikola e Busoga wane e Buganda ne kibalema opposition yalina okukola ekintu kimu nti FDC y'amaanyi walukungiri ne beekwata FDC nti embalala ani ow'amaanyi nti Lubongoya ne beekwata Lubongoya Northern Uganda ani ow'amaanyi nti Obua ne beekwata ani singa Nupu yawangudde buli wamu naye nakyogaye nti mu palamenti eno gwe tolaba mubaka abayingidde abapya bano naddala ku opposition mu Buganda kati n'omugaso gwa palamenti eno kwanguyiza Mwami Museveni kuleeta transition kati akalipo akakyasibye Mwami Museveni ayagala nnyo ababaka balonde omukulembeze
naye ate kiba kikuba mwami Museveni nti omuntu Trump asobola kusindika ssente n'agula buli mubaka ne bagoba Museveni awo kawoka wekyamuzannya Kongo ontegera bulungi enkunyonyola nti mwami Museveni ayagala ababaka ba parliament baba mulonda baba balonda mutabanyiwe naye ate ekibi ekikalimu nti omuntu yenna omugagga oba international enemy asobola okukwata ssente zinaziwa ababaka ne beefulira mwami Museveni electoral college kaluka bei nnyo nenga kyekibalo kye ekibalo ekisooka kye baali baagala okukola era Nuupu yafunye omukisa nefuna ababaka 50 yafunye 59 independent kuluno bali babaze nti ba independent bajjanga bangi bagenda kola etteka leader of opposition abe ba independent ebyo no bimanyi ontegedde bulungi kugamba that's why mwami Museveni yayangu yokutuuza mukyala Anita Amongo netayebwa baleke kubagana kwa yabagambye parliament mugira bayegenda tayebwa bwa Amongo afuge kino gojjo guddako Bajjo goli professor ndi professor kyawanguza mwami Kyagulanyi mukalukano ekyawanguza mwami Kyagulanyi akalu ekisookera ddala mutima mubi Kyagulanyi yagana okumanya nti is the opposition father ye taata ye mugatta abantu kampigiriza Dr. Kizza Besigye singa abadde mulamu tumwandi kubye Lukwago temwandi kubye Ssemujju Dr. Kizza Besigye he was a born a natural leader Besigye yalina mu unity Dr. Kizza Besigye nga wakwata omuzinda ayina kye bayita believability ayina kye bayita akirizika reputation ayina kye bayita public trust nga bayimira kulala ya Lukwago omuntu agamba kanonde Lukwago nga bayimira kulala ya Ssemujju omuntu agamba kanondani nekyawanguza Ssemujju ne Lukwago overstate ne Dr. Kizza Besigye okuba mukomera the Besigye factor yakubiba Lukwago teyabaddewo kuba kumuuza kyasudde Lukwago ne FDC Besigye kuba mukomera Besigye ekisoka yateekanga mu ssente ekisoka nga Besigye bwakwata akazindalo bwe kati ng'olabira ddala nti ki wamaanyi kati Kyagulanyi ekyamukubizza akalulu strategy ye ekyokubiri entalo bampuuga bano mpuuga factor mwe temumanyi maanyi ga Kyagulanyi yandibadde alowooza ku meeting aba Trump baluto naye obongo yabuza ku babedi bwanika bakagabo eyo yali nsobi temumanyi maanyi mu Uganda ye muvubuka wa geta asoose okugenda ku international scene n'akozesa bubi connection z'ayina mwami Kyagulanyi kubanga Museveni yasooka n'amutega abantu yebe yeesiga ate nga be bambega so entalo zine bampuuga zamuledde obuzibu one of the factors bampuuga bagudde ababende bawangule bonna bafiiriddwa mpuuga yagudde ne Muwanga Kivumbi n'agwa kubyamu akafaananyi mpuuga Muwanga Kivumbi Nambooze Sseggona Lukwago Ssemujju Kyagulanyi bali wamu eyo timu Museveni yali agitya nnyo bonna nibagala tugenda kuwagira Kyagulanyi Museveni asula obwongo obwo era Museveni alina okukola ekintu ekyamanyi okuteeka enjawukana mu Baganda gana mazima mutyo gagamba abantu kungu no president yatugamba abasajja ba Muhammad Nsereka abagezi kati Museveni akimanyi nti bansereko bona yali Museveni tayagala kubeera na muntu mugezi Museveni ayagala kulaba nga osabiriza ayagala kulaba nga oli mawube ayagala kulaba nga toyagala buyizo oyagala ssente president kyenzikiriza na president kyeyogera tsamulega nti yakolera wansi n'agamba y'opposition ninja kugimalaho kati fa kugimalaho Museveni yasavinga nnyo mu government ziri endala yamanya kyekajjako obote mu buyinza n'amanya kyekyagoba Amini ekyagoba Amini kwali ku papa bwe bamugamba nti kungu akubyeko omukazi ng'akubirawo amasasi nga bagamba Amini tukungu agenda twala entebe akuta tamala kunoonyereza Museveni n'ayiga sijja kumala gatta abantu n'asooka kunoonyereza ekyagobya obote kunyooma bamugamba nga bakuwamba ng'ali ku Serena anywa wala jinabiya n'abakazi Museveni tagezesa Museveni tanywa mwenge ne bwe nangira ku radio nti ngenda kuwamba Museveni bankwatira wali nze bajja wana yogera ku radio kakati ate ekyalema Kyagulanyi okumanya Kyagulanyi yavuganya Museveni gwatamanyi Kyagulanyi bawulira akwata akazinda bwati anyooma Museveni nga ayogera ne bajjo the way he addresses Museveni alinga addressing akungu tamanyi nti Museveni mukwegonza mwe muli amaanyi ge amaanyi g'olujjegere amaanyi ga Museveni gali mu being tolerance Museveni abagenda okuwa obutwa asooka kuwa kyamisana aga mwana wange nkwagala nnyo abo bampalana nze kungu nga nkwagala naye nga agenda kutega bomu ontakete kyekugamba nti opposition yagana okumanya nti muntu gwatuvuganya atusinga amagezi ne bamulumba nga abalumba bajjo so singa bagamba nti bannange Lukwago tokola kibiina mpuuga jangu tutule ku ntebe gwe bwanika towoggana twetaaga amaanyi Ssemujju jangu bali mwezo mujje tusooke tuva ku bino ebyokwagala obufu bwa parliament tuva ku bino ebyokwagala obufu bwa meya tusooke tulumbe Museveni mpuuga kwata okugulu Ssemujju kwata oliiso Lukwago kwata ennyindo mission yaffe Kyagulanyi era
kati kankuecha matwali ya 10 kalulu ka Kyagulanyi bempi babadde bakayanira bwabwe ate Museveni yakikoza agenderedde kuteeka mu boxes abempi confusion bave ka Kyagulanyi Kyagulanyi akaluke kekumye tebe kumi de bajjo wana byo tamaguzi abaye kungutuyagala mazima ndaira mazima ga Katonda tebe akumye kaluka kungutula mu kamera nga abantu bakulaba tula mu kamera yo ense kulaba ndaira mazima ga Katonda tali yakumye kalu Kyagulanyi ne badiyala form temanje za bulidde kikyamuganyira ogenda mu kooti tebazirina MP abadde afakake buli omu yeerwanako kati okikulaga nti babadde bafakabwe babi talina namutwalira mmere nugundi yaliyo kikwasa nnaku bajjo nze nawoganye jjo ne bajja amagye wakyabwe nabadde kusanyuka teri amutwalira nenkola video negenda viral nze bajjo atali MP nembagamba manyize injustice njiyitanga ki naye teri MP n'omwayinza okugamba nti lwaki mwabadde mukuba babi abameka bakakyoga nikigenda viral kyokasa kati byageze viral MP befaako bokka Kyagulanyize business bamukozesa bukozi kwefunira bye baagala nagamba nti mugenda kundekera Kyagulanyi mukatona mugulu nalabye babi amaziga neganka manyize omukazi ankwase ennaku nempayo MP tali ayinza kunyega kigambo n'abasirise bwe bati anti bajjo yayogera ogeba babadde bataasa kantu kaabwe buli omu nakafooke kakati kibi nnyo kati lwaki balimba abantu tibagala kujjako Museveni nga bagala parliament kyenkugamba kungu njagala mupiro ne utamaguzi abadde awogana yagambyeko yakondeemizeko kubonyabonya Kyagulanyi yayogedde ku Kaluluke ng'agamba kakati okimanyi nti Kaluluke yafayo n'alaga ensinga eringa ey'emmaaya bweti musala otwala kati aluwa Kyagulanyi eyamuwa amasannyalaze namboza aluwa basawungu baluwa kikulaga ki nti gwe Munnayuganda bano abasajja bajja bakola mu business nga mugoberera ze sasira ebyana bibakubya amasasi ne batta nfiirira ati MP mission yo yandibadde kufiirira Kyagulanyi mukatonda mugula kalulu ka Kyagulanyi kekumye kokka olwabaka nga baliwa ababaka bafa kungu politics omuntu yena bakusirwa nako nagamba kungu mpaka olungende mu parliament anti baba omukuba ng'oluyi babi singa abaka bakedde emagere singa batutedde amatoke nga tubalaba singa bandigambye tetuva tugenda kusula wano ne babi paka Kyagulanyi ngazze baluwa kungu tubere realistic baluwa kale batekeke eddobozi nga bajje bwenjogera yesterday condemned such fake acts ntunudde mu bantu abantu bagenda mu bitano batunulire ntunudde mu bantu abano bangi njagala mpeyo mubaka yabadde alumwa babi yabadde ayitamu kyokate balumwa ate batya bajjo balumwa kakati balumwa ogambye balumwa ntebe yabwe but you said Bobi Wine business because they can't lose their business. That's why you balwanira his well being tebasobola kubanga bali bagamba bananda banganwanira babi ne batanangirira bananda banganwanira Kyagulanyi ne basazaamu obuwanguzi because politics is a business. Kyagulanyi bamufula business and they have failed to protect their business. Kyagulanyi mu revolution agiri mu bwomu Museveni bwe yali agenda mu nsiko bano abantu abiri mu Sabani Kashaku bamagala ba Otafiire bali ku mission kutwala buyinza ne bano Kyagulanyi bali ku mission kufuna motoka za parliament. Tali ayinza kugamba mazima gano kungu nze bajjo nze ngagamba Kyagulanyi alira ku nsiko mukazi we namulabye ensambya mu ddwaliro bameka bakagenda baga fena tuwekala kasiza tugenda kweba kamagere paka nga Kyagulanyi akomya obajje bamaje mpayo omu atugenda mu bulango amazima gennyini ogambye teri alwanira Kyagulanyi kubanga ne bakyogera boogezi yakala kale boogera akagambo kano Jerome Hose ne President Museveni mu jama je wa Kyagulanyi bwe mugano gajje tugenda balaga ekidda you're daring this MP tekawo milioni 2 nzina mu motoka zaaki ntade omubaka wa Nupu yenna anagenda emagere ne yebake wa Kyagulanyi najja nakola statement bajoze nkola ku radio nti mutulugunya Kyagulanyi ngenda bawa milioni 2 tebasobola nga tebannalayira so you're daring abaka ba parliament ntade milioni 2 nga Katonda ndaba abantu babano bali 345 mpuliza bali ku TikTok abali ku radio sibamanyi muwendo nabali ku YouTube ntade milioni 2 ombaka agenda abere wa Kyagulanyi. What makes you think tebasobola business yefa they have to so they've not done enough for tebasobola kungu politics is a Uganda politics is a business wano ngo yakalo kubala ali mu politics ina kubanga bajjo nga tolina kyo wagira so there are about 40 members of parliament about 50 komanyiro achi Museveni yagana bakiyongo kuyingira parliament tamanyi kiyongo yawangola mu Museveni yafuna mbaka omukulispas kiyongo we kasese namugamba tokwata Bible kulayiro manyiro achi yamuganda yamugamba no yingira mu system yo boti tosobola kumujjako kubanga boyinga ne bakuwa omusala oboti yabakuwadde omusala obote bwakuwe motoka eba ya government tosobola kulwanyisa government jokkiriza byagala baka bakole ki what do you want them to do bazire parliament kwenka tugenda mu parliament do you think ne zaake zakakyogere
Zakaye wala ligwe mwina. Zakaga mesegenda genda mu parliament nga Kyagulanyi simulabako. Nenga basi naye mwenyine. Tebasobola business muna Uganda gula amaso zabukasa. Bazi kaseta bajjo mukono. Ochamira ku midala jambiza amalalo bagatunda. Wasigala watano ku 10. Bwe nkuba nga disclaimer manyamiko. Tebasobola emugate kuyike. Kati kirage muna Uganda kikirengezako kolaga muna Uganda. Nti abaana abafudde ku street nga bekalakasa bafiridde babaka genda ku parliament. Kufuna motoka milioni 2. Bafiride babaka genda zimba mayumba. Bafiride babaka baana babwe kusoma. Ne Kyagulanyi yabawadde amafuta nabo bamugambye bye bye. Balwana babiri mutabanyi wa Solomon ne Kyagulanyi. Mpayo tweet y'omubaka emongo jeko lubongoya ne Ssenyonyi. Ani yagambye nti mpulira bubi Kyagulanyi okubanga yawanganguka. Basirise. Kati baba iga technique no kungu kana masima goto yagala nti kasokulonda kutuka we wanyise nnyo Kyagulanyi. Vumanyo President Museveni. President Museveni amanje gali mu kumuvumanga takwata. Osobola kujja ku radio n'ovuma Museveni kyo yagala n'otambula. Osobola okwewanyisa Kyagulanyi kyali ngamba Kyagulanyi azukuka kule mu politics. Tisibuli agamba nti Kyagulanyi mulungi. Simanyi Kyagulanyi nti abakuwaana. Abamunonyako masanyalaze genda mu parliament. Tapingako. Ne Bible egamba Yesu yagamba sibuli aligamba nti ayi mukama wange kitaagi yalingira obwakabaka. Ne Bible yakiraba sibuli akuwaana nti abagenda mu bamukosa kumujjako masanyalaze. Kumujjako masanyalaze. Tapingako. Kati business ye bagisude baganyo girwanirira. Kyagulanyi abula ate wakema ennaku zonna zonna kungu notolaba babaka bonna nga beyiye magere kukuuma babbi kyogamba abasirikale bandise ne bakola babbi byakoze nga parliament we bali ogenti okujjako Lubongoya ne Ssenyonyi ne mutabani we Solomoni kati mpayo mubaka kyomulala alwana apart from those three kungu oli musajja nyinalisa go wasigalawo mpayo omuntu kyalwanidde Kyagulanyi nga abasatu by the year ali wa mwami Kyagulanyi simanyi naye abuzaabuza mbwata mwali Gomba ate mbo ali Nairobi ze simanyi bitufu bana yali mu bikisi bitegeera atulaza akatamika bitufu yabadde Gomba atulaza akatamika baba yabadde Gomba Kyagulanyi ave mu firimu jangonkwe ko government we tesobola butamanya Gomba mpozi nga bikadde yabikwata dda bweba bitufu nga Kyagulanyi ali Uganda jakulosa bana Uganda Tanzania firimu ne muhozi anti jo yatugende ekyo nakyakimanyi yaiseke Gomba tacho jita firimu government tesobola kubulwa agakatonda muguno banga wekwese mu mazi wansi ekunonyayo Museveni ye Ruto Museveni ye mukyala we Tanzania Museveni yafuga Juba Museveni ye Kagame toyina nsijonyiza kweko kama East Africa ne batakwata tokiddanga mu ekyo kungu mayiza amazima genjogera gabaluma gancha y'abantu Museveni nga akwagala kungu amanyina ndewe yajo yambadde baba kwetaaga nenze nawo film jesitegeera but I think he's being smart nchidamu he's being smart here nchidamu kungu nze mukasali funsi banzi kaseta bajjo mukono buvulagiza wa Museveni okuma Kyagulanyi nga mulamu Museveni alina ebitongole bino wammanga kungu aina ISO aina ESO aina CMI aina CID aina crime intelligence aina UPDF ebitongole bya security tasobola kubanga otuzungira mu Uganda ne batakwata aga katonda mu ggulu ne yo tito jaji nchidamu age yaiseko egomba nchidamu nasanga road blocks ne kati Kyagulanyi yanzo kubakola bukodyo bwa maje nga balimba ngati yayiseeyo ne yebaza Kyagulanyi yanzo kikola okubuzaabuza entambula ze presidential candidate azo kulimba asobola kirimba Kwanga Kyagulanyi yaga kuyiga buyeke yeyita omuyekero muyekera bwati bwakola okimanyi Museveni yali balimba nti yafuuka kapa gaga kungu tokimanyi njagala omuntu akube essimu Kyagulanyi ayinza okuba nga ali mu America nga alaga government nga yagala kuba bituli mu security so gaye baba ali Uganda baba ali mu Uganda nga dakitufu ali Uganda Kyagulanyi ali muzanyo ne Museveni naye nze sinakikkiriza nze nyiza okulowooza ali mu America oba ayina ensi gy'alimu nga alaga security kati wakanye ebigambo bibyo kakati anti ayinza okikola okuzanya waliwo kibayita reverse psychology okulaga abantu nti security ya Uganda nafu naye banga kitufu mbw ali awo Gomba kunja ongoitaga kubabi Kyagulanyi Museveni omulaba kakati kankuyigirize mu nakino so nedda today wali kankuyigirize kino kankuyigirize today wali ku Solomon Solomon yavuddemu omwasi agenda ku Solomon Museveni ayina obuvunaanyizibwa Kyagulanyi obutafuna bulabe Kyagulanyi wafunira obulabe kwe kugenda kwa Museveni kikwata ku Museveni okumanya Kyagulanyi wali awatuufu era Kyagulanyi kinazola nti ali mu Uganda ye mese mu gyakoze bajja kutegeera nti azanya ne government jangu onkwekule Bajo nchidamu let me get this straight from you Bajo first that camera nchidamu ndi mu kamera Bajo Bobby Wine Kyagulanyi bwaba ali mu Uganda Bajo Bobby Wine asobola okubera mu Uganda security netamanya tesobola awo nakola ensobi nakizulwa nti yali Uganda bajja kumanya yayamba Museveni okumutwaliriza kisanja kye shokanze Bajo sisobola kukyematiza mutima nti Kyagulanyi ali Uganda ayinza okubanga obutambi bwe yabukwata dda okubuzaabuza security manyi kati bannabyabufuzi baba n'amagezi maki manje naye bwe kizuulika nti kituufu nti Kyagulanyi ali mu Uganda
kiba kya buswavu nnyo baba mizannyo ja Museveni nga akwagala olaba asobola okunona omuntu ettaki ng'ayagadde nga kulinamu interest olaba asobola okunona Sweden oza embassy ezo zirina mugaso gye zibira mu mawanga ago nkubuuza olowooza embassy kezo naye oba ne bana bako obutafaayo nnyo bamanyiwa waali awatuufu kisoboka naye ate nze kyempakanya kyange tasobola kubanga yeekwese mu Uganda bw'abanga yeekwese bw'aba ali mu Uganda bw'aba ali mu Uganda oyo si Kyagulanyi perfect then twala wali Kampala Solomon yavuddeyo n'agamba lwaki bannayuganda temusituka abaka ba parliament kyensooka language ya Kampala Solomon siiragira bannayuganda nalaba tebafuddeeyo ku kitaawe ne maama omwana oyo alinga bino ebigolozi bya Kyagulanyi biwemula abantu ku TikTok ojjo byegeneze biwemula ekigambo kya wansi sibamanye ebigolozi bya Kyagulanyi amagezi gabibula nzenze kabisobola ogana n'okigamba point nga ntofuna kirowooza nti okuwemula ye solution nakuwemula kati omwana yayogedde ekigambo bannayuganda mulinga pi sagala kukyogera ku mpewo kintu kya buswavu nnyo okuvanga kiva mwana w'omukulembeze kitegeeza baamukuza mu wawa Solomon aba yakula mu wawa aba mwana kyakula bwe kityo n'obanga onyiiza natokkirizibwa kuwemula kungu ekyo kigambo Solomon ate bannayuganda bamanyira bamusinga emyaka naye kakati tomunenya kubanga n'abagoberezi bawe babyogera bawemula bali ebitundu bya wansi by'abakazi kati yeyo kalica gye baazimba bo bamanyi nti wewemula omuntu alina kyavaako tebakuwemulangako kungu zibatanda okumpe munano ku TikTok kasito bagamba amazima byo byagala nnyo okuwulira bibyagala biwulire bw'obanga oyawukanye nabyo endowooza nga biyomba kati oyo omwana ayinza okuba nga fan base ya Kyagulanyi bawumba tuutu kwogera nnimi ezo za kuwemula ontegedde nga bo beematiza n'okuwemula ye kalica y'okuwemula kubanga omwana yayogedde ekigambo kungu ompulira bulungi kyekugamba ne kinsisiwaza tebannayuganda mulinga pi SY ekyo emyaka gy'omwana tegisobola kwogera kigambo ekyo anti abadde agala basituke balwanire ate kati ofuma bafumi bannayuganda batuma kitawe byalimu bw'abafuna eza iPod abawaako bw'abafuna ezabaka ba parliament abawaako munnayuganda kyali ewa Kyagulanyi munnayuganda ye bosi wa kitaawe tasobola tobabuwemula nti bagende bayambe kitaawo se babimuyingizaamu munnayuganda anonya school fees ngaddamu ebyo naye we yanimbiddemu nange mwami mpuliriza kati munnayuganda ovuma waki we yanimbiddemu kati abantu ovuma baki munnayuganda gw'ovuma ye yakedde ye n'alonda n'awa kitaawo akale munnayuganda tewasobodde nakujja ku mulono osigadde mu Amerika munnayuganda gw'ovuma kitaawo yennyini yamwana esente za iPod zaalya munnayuganda gw'ovuma yalonze bemupi abagenda okuwa kitaawo omusaala munnayuganda gw'ovuma yakuwanguza bemupi amakumi ameka munnayuganda gw'ovuma yakwese kitaawo munnayuganda gw'ovuma yataddewo pressure police nejja amagye ewa maama wo kati omwana tamanyi nti bannayuganda is a capital yaabwe capital tebamukwata bwe batyo capital si bitundu bya wansi byabavuma you have to ate ekirala oyo mwana muto nnyo okuddamu abantu abakulu ebyo ebigambo ebyekisiru tegeze enkuza yembi etakkirizibwa enkuza mbi nnyo Kyagulanyi yaswazza kitaawe nti yakuza nti ne taata waatera okuvuma alina olulimi oluvuma ebintu ebyemu ku byaganya abantu okwekalakasa meseji ya Kyagulanyi yakuvuma yakusaagirira yamaze neyeetonda va mu byokwetonda kunga omusiru akusituka agende ku kkuba alwane biki byoyogera bye bikuvaamu manifesto ye eriki ogenda mujja otya munaku Museveni bwe yali ajja manifesto ye tukooyo okukiwamba abantu 10-point program tulina 10-point program yazanyira mu weakness z'obote Museveni yawemulako obote Museveni yavumako obote ate Museveni yayogera nnyo nga bana aba opposition tetugenda kumujjako tumutwala yagenda ate nakino kankikuyigirize kungu tali muntu yeyita president afuuka president obanga abaana bato abavuga ennyonyi talabako mwana avuga nnyonyi tali mwana muto avuga nnyonyi n'avuga nnyonyi so tosobola kwayita president nofuuka president kubanga obanga mwana omutaga walayo abaana bavuga ebigogo kati Kyagulanyi avuga bigogo mu bwa president sebo oli president sebo si president avuga bigogo ebigogo gogolo omumanyi obanga avuga gogolo omuntu anafuuka president kakati kankuwa scenario bbiri Kyagulanyi ne Muhoozi bayinza obutafuga Uganda Katonda asobola okuleeta omukulembeze omulala kuba ne Muhoozi naye so lwaki ogamba nti Muhoozi kasaba muyita next president ekyo kyamukuba Kyagulanyi kasayita president kyamukuba president bamumanya kati kankwena kano bwe baali bava mu nsiko Museveni yabalimba mu mpemu emyaka 5 etabeka tufuge 5 naye bonna buli omu Mbabazi yalowoozaako nti asobola okuba fugako nawe n'okwatamu Mbabazi yalowoozaako Kategeya n'akirowooza Bidandi Sali n'atuuka n'okuze nga akirowooza president toweemanya ntegereka kungu tosobola kumanya nti oli president omuntu anaafuga Uganda
Muhoozi ayinza obutagifuga ne Kyagulanyi ne wajja omuntu omulala nga bola bakungu from nowhere. Katonda yalonda abakulembeze. Katonda tabamanya mpikize. Katonda tasobola kuwa bagwagwa gwanga. Azikweka. Kati omuntu anabafuga. Museveni muyinza okulabaza ati Muhoozi yadde Museveni n'abaleeta obuntu kati mumulabangako. N'aleeta Kama Tenesi. Nabaga kati Kama Tenesi ye president. Era Muhoozi aleme kweyibala nti asobola okufuga eggwanga. Kyagulanyi aleme kweyibala nti asobola okufuga eggwanga. N'omuntu ananula bannayuganda temumumanyi. Omwana asobola okuva emulago kukalina n'agwa revolution nejja. Perfect. Otegedde bulungi. Empulidde badde nga ku bigambo biri ebine nyingo. Kanoonye kabanje. Kakati ba MP b'ennyingo z'abakolera. MP banoonya ne bakabanja ne bakakuma bali mu parliament Kyagulanyi ali ku nsiko. No bandi manyi bali bogera ku president. Bakuuma Kaluwanga ne diana form za Kyagulanyi zaabula teri amanyize eziri. Ate ensobi Kyagulanyi yakola kukkiriza abantu bamuliraanye bonna kwesimbawo. Naye manyize njogera amazima agalu makungu. Omusirusiru n'asirwalira ddala omugezi n'agezi. Kakati Kyagulanyi ensobi yakola buli ina saako yakola mu by'okwesimbawo. Ate neegwa. Kuba ina Secretary General Bongoya, oyina mumyuka Aisha Kabanda, olina kyali kibi. Amyuka omugezi w'ekibiina. Manyi lwaki kyali kibi. Tosobola kuddira abantu bandikunze bantu kukola kanoonye kakumbe nga nabo bakuuma kaabwe. Kakati ate fe abasajja abagezi abaali enkoko kyatulaga nti nabo banoonya ssente yabagamba Nubia nigenda owumulireko awo. Enakawa. Wayiswa agenda obbeekyo bye. Kwa yamanya tagenda Kyagulanyi kitamunyigiramu. Yamanya tagenda kufuuka president asigala nga asiruwaza abantu. Kubanga singa we yali agenda kufuuka president, lwaki abantu bonna abamuli okumpi tiyabagamba temwesimba ngina bawe bifo mu state house. Mu government. Museveni we yali ajja mu nsiko. Sale yasooka bamma bifo. Ate nga yabalwanyisa mu nsiko. N'agamba Sale sooka otuule. Genda isoko yigama je. Kwa Museveni yamanya nti ali sure agenda kufuuka president. Bobanga ogenda kufuuka president, bana bakulanye bawe bifo mu state. Bawezi ministry. Balimeka ya nyabu n'obufo bwa MP. Kati bamaze okuswala bagudde naye teyayiseemu. Kati basigadde mu bbanga kubanga n'akalulu ke kenyini kati manyi lwaki abantu beekalakaasiza n'akalulu ke kenyini tebakakumi bawemula ku internet ojja balabanga bawemula. Buli omu yadde yeefaako. Kakati Kyagulanyi yafuna ekizibu nti abaali bamutegeera ate bana ba social media abatalina kiddako nga yagenda kuwemula agenda akomba ebokisi y'omuwalabu alowooze nti Museveni avuddeako. Talina. Kyagulanyi nga ayagala okudda engulu kyalina okukola gene message mpya. Ajje n'enkuba. Addemu yebbulule. Addemu ave mu kukyamuukiriza abantu. Is it that simple? Ave mu kukyamuukiriza abantu. Nakowa message ezitagguka. Nagamba abaana ba Isirayiri bagoberera Musa nga tabagusa ne bamuddukako. Bafunikira basabye Katonda kabaka omulala. Nakugamba nti abantu bakoowa Katonda. Katonda abawa kabaka nagamba Samwiri gendo bagambe tabakooye gwe bakooyenze. Ne kabaka gwendi bawaali bamufere. Kabaka nagafe twagala oyo. Kakati bannayuganda bakola bwe bati olaba Besigye gwe bayagala ennyo. Baategedde nti Kyagulanyi talina gy'abatwala abakyamuukiriza buki. Kati ekitase Kyagulanyi ssaawa zino yandibadde akola. Yandivudde mu nsiko gyali kungu. Najja n'ateekawo activism Besigye gyateekangawo. Oyo omusajja Dr. Kiza Besigye n'ekimukaddiyiza bw'atyo ng'akyali ku maapu. Besigye yakolawo okutuwaka n'eyitamu. Besigye n'aleeta okwekalakasa okutabango ne kubaawo. Naye Nuupu emaze emyaka 5 nga bali ku social media bavuma bantu. Toyina kyolabye emyaka 5 nga tewali na kimu. Kyendabye mu myaka 5 bwe mba nkyogera nga tuvudde ku baana abawumba tuutubo ndabyemu division. Kweyawula. Opposition ekoze kyamaanyi okuleeta Muhoozi. Vuma Mpuuga, vuma Bwanika, vuma Ssemuju, vuma Gundi. Wali osubira Kyagulanyi okola okwekalakaasa wano? Tasobola because talina maanyi. Mpuuga ye kabaka w'okwekalakaasa mu Uganda. Yakulirawo okutuwaka yamuvuma. Kyagulanyi mutiitizi baatukwata ebusaawala n'akuba omulanga. Nga tuli mu mmotoka nze ne Zaake n'Abitex. Nangamba bajje tuvuma abasajja bagala tunyiga amaka. Ne mugamba tuli bayeekera. Nangamba baveeko. Tasobola kuba mutiitizi nga Kyagulanyi n'ojjako Museveni. Nze ate siri mutiitizi. Nze saakwatanga emifaliso n'ekalakaasa. Ojjukira struggle yali mu Babbajje bafuulu figa ogijjukireyo. Gomanya mutiitizi nga Kyagulanyi. Naye ate tayagala bagezi. Basegono okubeera mu Nuupu. Bampuuga okubeera mu Nuupu kyagiwanga international image nti erimu abagezi. Kasa yasigazaamu abagwagwa abagezi ne bavaamu. Kungu nagamba abagezigezi bana basinga bannayuganda abasiru milioni 48. Omuntu ababonyaabonya Museveni omu mugezi. Omuntu omu abalemye okujjako alime milioni 43. Temugera milioni 5. Nga tunagenda mu bulango linda kugambe. Museveni omugezi omu asinga milioni 5 abasirusiru abatasubalina logga mujjako. Omubwati abagezigezi bana basinga bana omuyolerero. Kati Kyagulanyi yegobako abagezi
nasigaza bana bawunye enkwawa abamugamba nti oli president abamugamba bannange gofuga nenge kituufu tasobola na kugaba toyiyo wino naga nti kunkuwadde tenda naye bannange ne bematiza nti Kyagulanyi president. Okay, kakati mumanyi lwaki mbagamba ebintu bino ebiruma bategeera amazima. Museveni addemu abafuge emyaka 5 nga bategedde omwana ajja abafuge nga bategedde kubanga obusirusiru wa bannayuganda beetaaga kukyusa mindset badde kibayita fantasy life okimanyi kiki okutambulira mu bulamu bw'obulima nange edda nasanga babbera mu abo nga bayina emmotoka nga nange nefula ayina emmotoka napangisako emmotoka nga nimba nti nina emmotoka kati nga ngenda napangisa emmotoka wali ese gye bakiyitanga kiyibula nga nkipangisako emmotoka nga nzija ntula wali bbera nga nange ninaki nejjukira nga olunaku ngenda kuspendinga emitwalo 10 egya special kati bannayuganda batambulira mu fantasy life obulamu kati bali mu ssuubi eritaliiyo Kyagulanyi talina ssuubi ng'oyagala bannayuganda bajjeko Museveni badde muliyo life so talina ssuubi lya obanga mwavu omukazi mukwano omugambe siina wensula naye ononjagala naye kati togendanga n'olaga ekizimbe kya bbalamu kino kye tulimu nobaga nti ennyumba yange kati Kyagulanyi balaga nti nze president nga tasobola na kusayininga ku ttooyi nga tonagenda mu bya bulango nawe ogenda nnyo mu bulango kungu njagala kufuna Bajo, what I'm asking, and because I want to go for the break. Nga tunagenda ku break. Mwami Kyagulanyi talina ssuubi lya bannayuganda. Talina plan them because ne bafuga bonnyini bafu. Bandi mubuuza plan kakati olaba Kyagulanyi. Singa tiyakyamuukiriza bantu. N'abanga alina strategy. Tiyandiyogedde byagenda kukola. Katakano kankagambe nga tunagenda mu bulango. Kyagulanyi yakola kyamaanyi nnyo mwami Museveni okwenyweza muntu emanyirwa mbuuza nti otya. Yamutiisatiisa. Namugamba nze president addako ngenda kuleta protest vote nina abazungu tugenda kwekalakasa muzimbe eggaali kati ng'olinga agamba kungu Kyagulanyi wali abamubagamba nti akolera Museveni yalabula Museveni ku byaba agenda okukola Museveni ne yenyweza kungu nga tonagenda mpaya kakisakamu nti buli lwewulitiisatiisa omuntu alina amaanyi ne ssente n'obuyinza buli lwamanya pulaani yaba ayamba kwenyweza Kyagulanyi ayambye nnyo gavumenti eno okutufuga bayitayo bakubuuza nga one of the best achievement of Kyagulanyi is to create yakola ekkubo lya muhoozi okujja kubanga Museveni bwe yali awamba Obote yamanya nakumanya nti agenda mu nsiko Museveni yayogera ebigambo ebyo nti Obote bobba akalulu ngenda mu nsiko teyamulaga nti ngenda gende wanyerera mpe mundu teyamulaga nti nayo musajja we Mozambique teyamulaga nti tugenda kutandika abantu 27 teyamugamba ko tugenda genda mu nsiko sawa 8 ne wane Uganda osanga opposition n'agamba nja ku sawa nya tugenda ku State Square kati Museveni bo musubira kola ki sege zitemuyina balwanyi batufu bagalante sawa mne kitundu mpaka sawa ziba 3 every man. Radio 4 hello Adam Kungu Sabo Omayegwa gwanga Seremba Jime Seremba wambula kulyotya Tata mwendindi wanupo kulengezi wange Kyagulanyi Center Tesa tukuli akadde kaweddeyo ekisinza okunnuma ekyogeza Bajjo kati amafuukule ku Kyagulanyi Mr. Balamu yabatutedda oba yabastopinze okubba ensimbi zibabadde biliyoni 10 ez'abategesi b'ebivulu yaziddeyo n'abitekisi kati ayogera avuma Kyagulanyi asobole okusevinga Bajjo obubbi bwe yabbye ensimbi biliyoni 10 Bajje kikwogeza ng'otyobola Kyagulanyi kuwatandikira okufuna ekyokulya gw'otyobola gwe Kyagulanyi abadde nti alina kyazzaako muleme kutyobola abantu wabbye ensimbi biliyoni 10 omanya mwatusibako obukubi bw'amasimu obusirusiru kati wandani ati obodde kawogana buwogganyi kwanani ati obodde Kyagulanyi Kungu lwaki olina abakubi b'amasimu abatategeera tekategeera akakavubu kati lwembera kakubanya essimu kakubanya musogo masinkini bona bwasiraana nekakubira kona kakunya n'aka yes mama Afswa ukwebaza byokolera eggwanga lino naye webale kuleta Professor Bajjo ali wano professor Bajjo nekyalimbyemu Bajjo tebannabba ssente z'abapromota ababbye ssente babitex Bajjo y'omu ku babadde balwanirira nze omu gwe bazze mu ssako ate afunye ssente ng'ate ndi memba ate nga ndi promota ssente zange zifiiridde ndi vulu naye Bajjo yayimiriddewo ku lwaffe n'agamba ssente zikomewo ne ssente zitannajja ziyimirire bamale okuteekako bapromota ife batuteekeko nze Ketiera yakedde kunkubira n'agamba kubira nyombiro nadi ojja kuwandiike Seremba Jime bwasiraana n'ensi bwera akuzunga buzunzi Seremba tondawo okusiraana kugwo bikoga tekabitegeera nedda siko tekavuma akavumu kakayogera nnyo ebitategeera kyobula nga busigadde mu mbeera embi buzunga buzunzi ku malengi Adam Kungu tuddemu nga tuzze